gakuba mu isaza Baba Kyabazinga erya Bugabula Bibi ebudyope wale Bukungu ku mwalo era ekitibwa mafumo akuberwa ki ku mulundi guno budyope dakuyidukirwa nti mu ibanga mpaka eryaga ise ife Kyabazinga Gabula Ndyope wokuna kyajafune mama ine bantu wa Busoga aye ana mawulire nensi mwabona bulombolombo kyobwetolera mu kufuna mama okuvaala mu ntandikwa paka buti ena kudo mwezi nga 13 ise ife Kyabazinga lwaje okusoka okuba ni mama kumatwikirage obulombolombo butulagira twireyo tunonye biki ebitambulirawo ngayo wulire tibakoba budyope nebimu kubifo ebirimu ebyafaayo byobuwangwa bwa Busoga bagale bakadoko lyo kubaku ni byalonsa anonga nomye kwa kyoka na katesitesi ku mulundi guno engineer Patrick Batumbya alazisanu olwa budyope wale wiyenda okubona nga tekyaza mwene kyalo atenga yeneno yajo kubanga tatandikira okulaga Busoga ene bantu haro yo Highness Jovia Mutesi mu butongole budyope kitukira obulungi kuba na dyope kwide budyope alete ine bantu okwandulira Busoga aho wali ensonga yene namulobe kubisa maiso wabanga ngo ikweye enumba ngona ya bulungi so kanga nekisenge ekisembayo moide omalirize muki muidiro ofulume yena bwasaze we mubona map ya Busoga akanumira akasembayo kaki budyope muki kubire mungalo banange nti yasazewo Katonda yamugemera yasalawo nti atolerere meni ni aide na dyope ayandule obudyope bwandule ine bantu anakozesa omukisa gwene guno bakubanga takunga badyope n'abandi abali mitundu ebyendawulo okubona nga tebayuwa ebukungu ebudyope okwamiriza empologoma ya Busoga kumatwikirage akomugozi ogw'ekumi omwaka guno ku 2024 nti banaisu mwize tulye mwize tukinire Kyabazinga nga tuleetera mama onako olwe 13 Septemba ebukungu waisu bojonywe abakumpulirya abanyala nabaduli muteyebere olwako lwa 13 nkantu maito kusai ebikola bibeo kusai nekikulu mwize mu bwingi leke tufuna abageni baiswe bantu bagweza ku nsonga y'okwegaitanga Busoga engineer Patrick Batumbya akobye nti wairenga okabe bwenzo okweta nti bomulumulu n'okusinda mu isaza Baba Kyabazinga erya Bulamoji bona bakidde bukalamo nti okwegaita n'ensibuko ey'enkulankulana mu Busoga abazaiza banga Balamoji bakimaite kusa nti agale hamu niga gakola ki agalume gomba era maite nti bona batako kwegaita babula pulani gyokola entalo omu Busoga nti tuli kukola ntalo tutalire n'olwekyo tube bagumu nti buli mwaida kunumirwa olunaku edukira nti ng'olunaku lw'ekunesero gumera lunatera okuba nga ate lutuuka waliwo ebijja okuba nga ate bikolebwa era abaana budyope buli kintu bakyamiriza mu maani twida kuba ni boat competition amaato abasaadde abadde amaato gavuba obulungi baida kujja baida kusimbulwa bajje mu nnanda anasinga Kyabazinga aida kusiima abe n'engeri bwa musiima then twida kuba ni bicycle race kuvuga obugaali then ensonga enasembayo edda kuba herese camp kubanga nga tuli mulamu Obusoga tebusobola kuba bulamu enkulankulana tesobola kubaawo nga Bukungu kabiri tufunye omukisa ogw'endawulo era tuli beeteefuteefu okwaniriza ow'ekitiibwa n'abagendi bona abaana abaidye nabo ate era omukolo ogw'ebyafaayo ng'ogwo ife ab'ebukungu abasinga twali tetugubonangako era naddala abadyope abasinga tuli kugwaniriza nti tujja kwakira era tujja kubona ekintu ekyomuwendo mu kitundu amatwikira gumaguno ku 2024 genda kuno mwezi 13 omwezi ogwidde ogw'omwenda
gakuba ku isomero lya Bukungu Primary School disitulikiti ya Buyende misale baba Kyabazinga eri Bugabula Bibi era nga gano gakutambulira ku mulambo gukoba nti twedombere ino okuba nga tulukuma obutonde nga tupita mu kuwamba emiti egy'ebibala n'obulezi. Songa n'endala bo abasoga bonabona buli bwe bali mu kudaganya nga beteekerateekera okukuza olunaku olwa Baba lwali kujja okuba nga akuza olw'okutuuka okuva lwe yatyamisibwa ku ikonero era nga mu Busoga yonayona bayijja kuba wali mu isaza lya Baba erya Bugabula Bibi mu disitulikiti ey'e Buyende. Olunaku lwaleero tuviire twayogerako n'abandi Zinga atyamisibwa ku ikonero. Bano mu bubaka bwabwe baviire balaga nti basangaavu era basagambo nti empologoma erimu era eri kulamulanga Busoga bukalamu era nga balaga nti buli musoga waali kaniinaku kakala bukale anti Baba ne Mama balimu. Myaka obutitu balayi kumi bweddu bukyangayise abantu mwene kyalo kya Busoga. His Royal Highness William Wilberforce Gavana Diop Owokuna atyamizibwa ku ikonero mwaka 2014 nga kino kijja okubawo nga Busoga ono yali amaze emyaka 6 nga nguli Henry Wakomulo yali Kyabazinga asize omukono mu mwaka 2008 okuva mu mwaka 2014 bingi Busoga byetuuseeku nga mwene kyalo ali ku ikonero okulamula Busoga era myaka gino 10 kibonewa nayonka nti Busoga buti olugendo lwe lukutuuka mu buntongi olulufu bukalamu. Ensonga dino twenze ino otukakasa nga tuwayamu n'abandi ku bantu baisse bantu okufuna ebidiwo baibwe era tutyo lukuni betwogere ku nabo kuwa wewabona Busoga weevuire emyaka 10 era bino n'ebigambo byaibwe. Tayimu eno ekitebe ky'Obwakyabazinga kiri very active, buli minisita alikola emirimu gye bukalamu. Ensonga enkulu mu myaka 10 mwalimu embaga ya mwenemu. Embaga ya mwenemu yakola omulimu omubba mu kugayita abantu b'Obwakyabazinga buno. Era mweno omukati wobona emipiira egy'amasaza obonera irala ng'Obwakyabazinga buli walala. Twena bwotambula obwejera guno bukedi wojera guno bunono okuba nti nva gundi Busoga bakwati oho mukuleke royal wedding Baba yatuyamba nti yayita mama buti Busoga babutebenkere tuyina mama mu bano balamu ne Muyonjo Hussein Ibanda Munakatemba amaniro eno nga Swengere era ebigambo bye bye byakutendeza Kyabazinga olw'okutembeeta Busoga obukalamu kyakobya ati kireseewo obwegayisi obwali bwabulira mu myaka 6 nga Busoga bwe yali mu kuyuuga. Ensonga ey'emyaka 10 nga tudaguza amatiikira oba coronation eya Baba Kyabazinga bintu bingi ino byetufuniyemu. Ekisookera erala okuleeta abantu bona Abasoga n'abawangalira mu Busoga awalala. Ekyo kintu kikulu ino kubanga bwe twali tukaali kutuuka ku kino kyali kitandise okufa nga buli muntu ombona ali ku lulwe olw'ensonga nga tuzira Baba, tuzira yetuseega, tuzira yetusanukira. Bano bogani kuba ekitiibwa Baba beyasiima yagemesa obuvunaanyizibwa obundi kuba minisita mu nsonga etayida nsambo ndala nga bakoba ati boona bakoze kyamaani ino kutumbula Obusoga. Obuleeta bamusabye asiime ne minisitule erikali kuvayo bukalamu doona adongeremu amaani olw'Obusoga okutuuka mu buntongi. Kulinga Baba mu kanwa aye abantu batulondera okwidde okutukolamu emirimu minisitule zidona tidiri kutambulira ku peesi ndala. Tusaano bw'obanga wetegereza ino ojja okuira nga minisitule ediri kuvuga ku nti eya tourism eri awo era ebyo by'obulambuzi mu Busoga amaani geeyongere. Wawira nti minisitule y'ebyobuwangwa n'ebyeira nigina emikolera gye tuli kujjamu n'emikolo gy'Obwakyabazinga. Twegayirira twasaba ba minisita bafe abandi bongeremu ku amaani tibali kutambula bubi ino aye speed kasoobo Busoga kyala mu buwangwa nimba kulembeza abanina biswa nga nibyendegesa bingi bituukibwaku okutaku n'ebyobulamu wairenga amazi yakiika enkoto olw'Abasoga obutafaayo kwidumya okusomesa abaana mu masomero gaibwe. Baba bw'abaire atembeeta Busoga obona nga waliwo obumu waire mulimu chiefdom ekalo byokwikiriza nti Baba alimu era stiru kiraga nti wabaire emikolo egindi eri yabaidde nga batwegaitako kyo kiraga nti waliwo strides that are being made okubona nga tunatona tuyiraki awalala kubanga bwatutwaire walala titujagemagana olw'okubanga Busoga butyegumire bukalamu nga ni maama alimu Namboga asabye ne bantu kutandika okugula amaka g'Abasoga agakalemaire emmizi emikyamu omuli okubayiza amabode obutabanguko obumaka n'ebindi okusobola okwongera okutembeeta Obusoga. Likwenda maama
ine bantu wa Busoga atukozese tumufiiringe ebyabakyala ensonga eddabakyala dikabulira mu irala titudifiirinze mu mulembe gwaife guno so waliwo obwetaavu okubona nga maama atugema kutona atukozese twena tumufiiringe banokoga bino ngebula sasa ebyine ekitundu Busoga eddaguza amatukira ga Kyabazinga g'omukuzi ogw'ekumi nga kuluno ng'atwalibwa mu isaza ly'ebugabula Bibi ebudyope mu disitulikiti y'e Buyende neza Tony Palapande ku Bba TV Amakonde. Biza kumbali njabanga nkola zaako mu kibuga Kampala bo ababaire bana kibiina kya FDC ekiwayi kye Katonga lunaku lwaleero webizibire nga bano bateiremu engaito okubanga boolekera ku kakiiko k'ebyokulonda okusuulamu okusaba kwaibwe mu butongole okwokwenda okwandiisa ekibiina kyaibwe kiyaka kye batuumye People's Front for Freedom. Bano bakiikirirwa abantu 12 okubeera Wafula Ogutu, Ingrid Twinawe n'abandi Kamala era nga bategeezezza nti olusooka bamaze okubanga balukuba oluyi mu mutwe era nga webizibire nga bali kulindirira just kiva mu kakiiko kabyakulonda. Saasira ndala nga bannakibiina kya FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga bakaidda balangirire nga bwe balina enteekateekedde okuwandiisa ekibiina ekiyaka olwaleero olugendo balwinaime ku mu butongole era bannakisinde 12 okuli Wafula Ogutu, Woodman Albert Charles Okero, Ingrid Tulinawe okutaaku n'abandi olunaku olwaleero bagemiisa akakiiko k'ebyokulonda ebiwandiiko eby'endawulo ebibaire ku ebyetaago akakiiko bye kasaba okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyaka. Bano ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda batuuseeyo mu biseera by'amalya ga kyamisana era batyo basoose kwevumba akafuba ak'endawulo akataikirizibwamu Basakamagambi era baawaayo ebiwandiiko byaibwe ebirambulwire langi eya bbululu okutaaku n'enderu olala n'akabonero akaisimu akamanikibwa ennaku dino ng'ak'amapeesa ke bakobye nti ke baidde okukozesa. Bano mu kwogera kw'eri Basakamagambi balaze ng'olugendo lwaibwe olw'okwigulawo ekibiina ekiyaka bwe balutandiisa olunaku olwaleero nga balinze bwa bulinde kwiribwamu okuva eri akakiiko k'ebyokulonda. We have come today to preserve the names of a political party which we believe is going to liberate this country. And I want to take this moment. I know the Electoral Commission, they have not yet done their part, but we have already submitted the name of a new political vehicle that can transform this nation, is People Front for Freedom. Munnamateeka waibwe Wanda Ronald Samuel ategeezezza ng'ekibiina kino eky'abantu 12 bwe batali bakulembeze mu kibiina kye benda okutandikawo wabula n'abandi ku bagoberezi abeesoweereyo okutandika ku mugendo gw'ekibiina ekiyaka ekiyidde okutondebwawo. Tuteeseeyo request ya reservation eri chairman wa Electoral Commission era tuli abantu 12 abatandiseeko kino ekiteeso era nga mukimanyi twalinawo olutuula olwaggwa ne bagamba abantu batandikewo ekibiina ekirala. Ffe ne tusalawo twekumekumemu kikitandike tubakiikirire era ng'eno essaawa eno bonna babimanyi wano we tuli. Ingrid Tulinawe asabye bannansi okubaaniriza era wano waasinzire yakunga buli munnansi okuvaayo babeeyungeku mu mugendo guno gwe batandiisa olwaleero. Tewakyali kulanga kulala era tewabeerawo ebibuuzo ebirala tusimbudde embalasi tujja kutuuka ku buli muntu yenna mu ggwanga era abakyala mwena abavubuka bannayuganda mwena ababadde baweddemu amaanyi tubakoowoola tulina platform empya gye tuleese ye People's Front for Freedom era we are the Freedom Party. Tujja kutuuka ku buli muntu nze nga national mobilizer by experience omuntu yenna mu district yenna gwe naaweereza kaadi eri gyentayagala kwogerako kati nja kumutuukako ng'amuleetera kaadi empya. Julius Muchunguzi ngono omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda akakaisa okukyala okwabano era yategeeza ng'akakiiko bwe kali kujja okwekenneenya ebiwandiiko ebibaweereibwa era nga baakwiribwamu mu ibbanga eritali lya wala. Bagitte mu registrawo ebbaluwa ejagenda mu kakiiko akakiiko kajja kubaddamu okusinziira nga etteeka bwe liragira ate ne babanyonyera ekiddako. Ekikolerwa leero tekiri special kuba etteeka bwe ligamba buli omu ayagala okutondawo ekibiina ky'ebyobufuzi lyalina okuyitamu
kati naabo abazze bajja kuyitamu eri etteeka nga bwe lirambikibwa mu mateeka gano aga Uganda. Akakiiko kajja kulaba byonna bye baweereza kabaddemu mu tteeka, naye etteeka ligamba olina okureservinga erinnya, olina okureservinga colors, olina okureservinga symbols. Naye etteeka ligamba symbols ezo ne colors byonna ebyo birina okuba nga tebireservinga before. They should not have been reserved before. Buti bano oluvannyuma olw'okutaayo okusaba kwaibwe okuwandiisa ekibiina ekiyaka, amaiso buti gateereibwa ku kakiiko ak'ebyokulonda okubona oba nga bannayikirizibwa bwe banaaba nga batuukiriza ebisaanizo byonna byonna, so nga ate bana FDC banaabasazeewo okwawukana kinaidukirwa nti beerayirira nga bwe bayidde okuwanda okulula ekibiina ekyasigala enaaja nankumbi bakireke bwakwitaka olw'obutayikanya bwe balina obutaka asobola kugondoolebwa. Jengo area nakusakira emboozi eno ku lwa Baba TV Makonde. Ate yo gavumenti evire yakakisanga bwemaliriza okubanga efunye empiya takuno ettaka ly'egyokubanga eriyirira abantu abakosebwa ekiteezi ebikaba we byabutikira abantu abafiiramu abantu abawera 35 nebyogerwa amyuka isaba minisita owokusatu Rukia Isanga Nakadama bwabeire nga ayaniriza obw'obusobozi bisaka ng'agiira ekiteezi okusobola okusaasira abo bakaawonawo wala n'okubaako n'obuyambi bwabatwalire obukozesebwa mu bulamu bwa buliido. Nakuda omwezi daali 10 omwezi gwene guno abatyami abawangaira mu bitundu eby'ekiteezi mu disitulikiti y'e Wakiso bagwamu ekikanga bakasaasiro bwe yayubulukuka yagwira amayumba gaibwe era abantu abakunuukiriza 35 n'abataalutonda nga ate abakunuukiriza mu 300 bayonoonebwa ebintu byebwe basigala nga bali bwa mukubundabunda. Weirenga weidike wabaawo obuyambi obutuusibwa eri abantu bano butya bakumibwa mu nkambi y'ababundabunda eyateebwawo ku isomero ly'ekiteezi okuva mu gavumenti kampuni kwotere n'ebitongole ebindi kamala n'abantu sekinoomu. Abantu basigala ng'era bakewaliikirira kuwa watuufu we balijja okuyizibwa oluvannyuma olw'ebintu byebwe okusanawo n'abantu baibwe ababatondoka kuba abaleka nga tibeetegeike. Ekibuuzo kino ni olwaleero omumyuka wa Ssaabaminisita Rukia Isanga Nakadama akyanukwire bw'ategeezezza bano nti gavumenti emaliriza okufuna empiya edirijja okuyambako okuliyira abantu bano kwotere n'okubafunira ettaka edirijja okubaweebwa ye balijja okusengukira. Mutasukka mwezi tujja kubanga abantu bano tumaze okubajjawo wano kubanga tulaba nti ekisinga obukulu kyakufuna ettaka waliwo tugenda okubajja tukya negotiatinga n'abantu abo okulaba ettaka we liri abantu bano libasobola okubeera ku kyekikyatulwisizaamu naye nga sente zowe ziri kasa tufuna ettaka we liri nga tugendayo nga tulisasula nga tutandika okubeera nga tubaliloketinga. Ku mpiya dino gavumenti defunye kulikwedde okulirira abantu ku ettaka lyebwe n'ebintu byebwe byayononebwa so nga ate n'amabugo omukulembeze w'eggwanga ge yasuubiza ng'ekikangaba kino kyakagwawo okwali obukaire 5 buli eyafiirwa muntu we kwotere n'akakaire kalamba eryo ye yakosebwa yeetaaga okufuna obuyiddandabi minisita Kakaisanga buli kimu kiwoyire. Tujja kujja gradually nga tubawa sente zaabwe mpolampola naye kati nga tetunabawa sente kubanga kati omuntu bw'omuwa sente ng'ali wano mu tenti tegeera nti ezigenda kumubulako. Bino Hajati Nakadama byogereire mu kifo kyene kino eky'ekiteezi bwabeera awerekebwa ku Hajati Misa Kabanda minisita w'ekibuga Kampala bwe babeire bafuna obuyambi obaweerebwa abantu abowa obusobozi bisaka atwala endikiriza ey'obweggayisi. Miliyoni ezo zaweereddwa era kasooka bakakasa nti omuntu wo nga sente zikola ki zikuweebwa tukola DNA okulaba nga ddala omuntu gw'otutewuwo. Ku nsonga ya kasasiro minisita asabye abantu abasobola okuba ku kye bakola ku nsonga eno bajje bagemagane n'ekitongole kya KCCA ng'eno gavumenti bw'ejja mu maaso n'enteekateekedde okunoonya ekifo ekyenkomerero ekirijja okuteebwa mu kasasiro ono. Twasaba ejjo mu cabinet nga tusaba ekintu kino tukikoleko kye bayita decommissioning kisobole okuba nga tekyasobola kuba kya bulabe. Naye tusaba omuntu yenna asobola okuba nga nakyasobola okukola mu kintu kino ajja atuyambeko okukijjawo n'okuba nga kivaamu obulabe. Ow'obusobozi bisaka yaidukiza abantu okwidukira nga banaibwe neerala mu biseera by'akazigiziga oti ne bino. Gavumenti yaitu ennungi eya NRM okwirukirira okunyizira nakwo nikwo kunu
ekyokubanza muhogo embisi oba mawogo kira abantu benolola ibiri nambe dobunga edi balibwa mukiro omutwalo mulala kanana tani debidandala ibiri nambirira omukyero guwerera tani mukaga nekiro lukaga lole ya matoke nambira muwogo tani atano ente kumikotere nebindi okuyamba kwa abantu beno gengeri anakusakira emboze eno kulwa Baba TV Makonde. Ekitundu ekisooka tukitambuza ndijja kubanga ate ntutuusaako ensambo dawasobola otegeera badada baalugeranga batya bwe tunaavaayo ndijja kubanga ate ndira na kitundu kyaife ekyokubiri. Amakiryavu g'omukaire tegafukamirira bwereere endogera ku makiryavu mba ndi kukoba ebivu. Y'abasoga era amakulu gali nti bulido olw'ekitiibwa ekiweebwa abantu abakuze mu myaka ebiteeso oba ebiragiro byaibwe tibitera kuwakanizibwa. Baba TV obusoga bulayire. I wake up full of life. Through every dream you're a form I feel alive. Sleeping takes you places. The beauty of the morning. I rise like the sun. You're a form does it better. You're a form sleep better. The quality of your sleep can make or break your day. We're charging a Neuroform mattress and wake up recharged every morning. Euroform. Sleep better. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwebulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliito ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Oli wa ssomero ng'oyagala abaana bo bayige ku nneeyisa y'ebisolo, oba oli muzadde ng'oyagala abaana bo balambule, teweekaluubiriza. Mu kibuga Jinja basembezza mini zoo wali ku showground. Jangu olabe ebisolo n'ebinyonyi eby'enjawulo omuli maaya, enkima, amazike, ebinyonyi ebya buli kika, emisota egya buli kika, goonya, enfudo n'ebirala bingi. Mini zoo eno ebanzigule okuva saa 2 ez'okumakya paka emu ey'akawungeezi. Okumanya ebisingawo kuba ku 0772 31 45 98 oba 0702 37 94 35. Uganda fire! Endiba fire! Ababoda fire! Bannange mwebale okuwagira Uganda Queens nga nambodezebwa okugulawo emiryango gye. Mwebale kwambala langi zaffe n'emijoozi gyaffe mu ssanyu. Muyiwawo omubiri wadde tuwangudde ne bwe tuba tukubiddwa eddiba. Kati nno Uganda Queens nga yeetegekera okwambalagana ne South Africa gattako ne Congo mu Septemba ono ate yo South Sudan yakwambalagana nayo mu October. Olwo baddiŋŋane ne South Africa ne Congo mu November ogwamu eki kuleeta fire. Anti awali obuwagizi wammwe Uganda Queens tewali kigirema. Uganda fire! Bikutuusiddwako MTN omuwagizi wa Uganda Queens nambeemu nga tuli wamu tewali kitulema. And I'm on the move, bring your groove and I'll bring my flavor. Bring your vibe and I'll bring the tingles, tell me what's your flavor. My flavor's so good, my flavor slaps. My flavor green, my flavor slaps. My flavor pops, my flavor slaps. My flavor fruity,
Flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Bw'omuyizi ayagala okufuuka omukenkufu mu mirimu egy'ekisawo nkwanjulira St. Elizabeth's Institute of Health Professionals Mukono. Essomero likaasangwawo. Essomero eritendeka abakugu mu masomo g'ebyekisawo omuli clinical officers, pharmacists, laboratory scientists, nurses ne ba midwives. St. Elizabeth's Institute of Health Professionals esangibwa mu maaso g'ekitebe ky'essaza Mukono. Era okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso. Tukubire ku ssimu namba 0701328204 okumanya ebisingawo. St. Elizabeth's Institute of Health Professionals Mukono, skilling for wealth creation. Ngalo. Kituufu abantu kye bagamba nti singa ffenna tunaaba engalo n'amazzi ne sabbuuni tukendeeza ku ndwadde ezitukwata nga bannayuganda. Engalo ze zikwata ensimbi awamu n'okuzibala. Engalo ze zimu ze tuliisa. Era engalo ze ziteekateeka ettaka nga tulima. Engalo ze tukozesa okusoma. Era engalo zennyini ze tukubamu nga tuli mu ssanyu. Bwe naaba mu ngalo naawe n'onaaba mu ngalo kitegeeza obuyonjo bw'engalo zaffe. Kati nno naabanga mu ngalo n'amazzi amayonjo ne sabbuuni weegobeko endwadde n'obuwuka obuzireeta. Obubaka buno bukutuusibwako National Hand Washing Secretariat n'obuwagizi okuva mu UNICEF. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Ongera okwaniriza ku Baba TV amakwale ku isatu ekitundu kyaife ekyokubiri ndi kubanga kitandika n'omuwendo gw'abantu abali kufunanga akawuka ka mukennembi okweyongeranga buli olukya era nga bituukira olwaleero kabakugu batandise okubakebeeraliikirira anti abaana ab'obuwala okuva ku myaka 14 n'abali kusinganga kubanga bafuna kawuka kano. Okusinziira ku Dr. Vincent Bagambe okuva ku mu Uganda AIDS Commission avire yategeeza nti omuwendo akawuka kano gwe kali kutambuliramu gweyongeire era nga kitandise okunafuya kaifube w'okukalwanisa bwe bunaatuukira 2030 nga gavumenti bwe yavaayo niyeeyama nti omwaka ogwo akawuka kano kajja kubanga tikakaalisa nkoli mu Bannayuganda. Wetwogera buti abantu abawererera lubukeera 39,900 n'abawangala n'akawuka ka mukennembi mu nsi yonna nga kuba no Uganda eri kuna abantu abatawaanizibwa akawuka kano abasoba mu kakeere kalamba n'emitwalo 49 kyokka kuba n'abantu kakeere kalamba n'emitwalo 20 bakeberebwa bakakasibwa era bali ku bulezi ku bantu mu mwenda abantu akakade kamu mu mitwalo 2 bamaze okebererwa ate bali kudagala. Dr. Vincent Mugambe okuva mu kakiiko akalwanisa akawuka ka siriimu mu Uganda aka Uganda AIDS Commission ayogere ku muwendo gw'abantu abatedi bwe beemereire nga batya n'okujja okwekebeza mu malwaliro. Kyakoba nga bano bakoze kinene ino okulemesa Uganda okutuukiriza ebigendererwa byayo ebyokulwanisa akawuka kano wetunaatuukira mu mwaka ogw'2030 nga gavumenti bwe yali yeeyamye. Tulinayo abantu ng'emitwalo 20 betutamanyi wawe bali ate betulina okumanya wewe bali tubakebere tubateeke kudagala. Kata abantu abo bekyongera okuzanzaaza akawuka ka mukenenya. Ebindi ku byanokoyireyo n'abantu abasuika emitwalo 3 emirambirira abafuna akawuka kano buli mwaka wane Uganda ng'ekyembi omuwendo guno gulisingira ng'erala mu beisuka n'erala abaana ab'obuwala okuva ku myaka 14 okutuuka ku 24. Ate abasinga abo mu bungi abaana b'obuwala abakyavubukuka myaka 15. Bino ni byonna bituukibwa ku munteekateeka ebeirewo etegekebwa Ministry y'ebyobulamu aba AIDS Commission Kotere UNAIDS n'ebitongole ebindi kamala ebyawuma omuto mu kulwanisa akawuka kano aka mukennembi bwe babeire bagganaine mu n'abasunsuzi ab'amakubo abakulira emikutu egy'amawulire Kotere n'abakungu okuva mu gavumenti okutta emitwe awalala babone butya bwe basobola okutta emitwe awalala basobola okutema empenda bwe basobola okumalawo akawuka kano aka mukennembi akali kweriisa ng'enkuuli. Who sleeps with them? It's me and you who has disposable income.
ku lw'ekibiina ekigaita emikutu egy'amawulire mu Uganda ki National Association of Broadcasters KINAB omukulu Joseph Kigozi yeyamye ku lw'emikutu egiwerera era mu kibiina kino okuwa amawulire agagema ku kumanisa abantu ebigema ku kawuka kanakamu kenembya kitukwatako okuyita mu radio zaffe 320 ne TV zaffe 6 okulaba nti tukolaganira wamu ne bannaffe bano. Kigozaako banti wabula waliwo ebitimuguna Kamala ebiteekwa okuteebwako essira gezanga okufuna empiya mu kulwanisa akawuka ka siriimu akali kweriisanga enkulina erala mu baisuka oteerabira nti okusingira erala mu baana ab'obuwala abadubudubu. Tubategeezeza nti ffe tuli beetegefu okukolagana nabo naye tulina okutuula ku mmeeza tutunulire budget tutunulire zi budget ezo ze bakola mu bibiina byonna ebiina ssente. Kizuulibwa ng'abantu abawangayira mu bibuga n'abasinga kuba nakawuka kano boogerangirana n'ababawangaira mu bitundu eby'omu byalo ng'abakugu bwe bayinonoire. Cities kubanga kolase eva Busia neeyitira mu Jinja neeyitira mu Kampala yiyo Masaka Lyantonde Embarara. Dr. George Rugalambi akulira ekitongole kya African Center for Media Excellence nkani Akime n'abandi kubogere ku kyekiseno okukolebwa mu kaefu w'okulwanisa siriimu mu Uganda. Gavumenti yaffe yandibadde n'ebitongole byonna ebya gavumenti naddala ebyo ebiri mu byobulamu nga biyamba abantu okutegeera kyekigenda mu maaso n'okumanya ebintu byonna ebikwata ku ndwadde nga bukyali abantu basobole okwetaasa. Ekimu ku kizibu ekiriwo mu Uganda kwe kusonga ennwe mu bantu abalina akawuka oba abateeberezebwa okuba nga bakalina. Ramadan Senyonga, Baba TV, Makonde. Konde ku 3 mu kaefube okulwanisa emmere etatuukana mutindo okukatale n'okusingira irala eyo ey'empeke gavumenti evire yatongoza ente eiteeka namba 13,224 nga lino eriri kujja okubangalira gavumenti okugula emmere ey'empeke okuva ku batunzi bonka abakakasibwa akakiiko akakola okulondoola omutindo gw'ebintu aka UNBS ate nga balina n'embaluwa edibakakasa nti bano batuukaine. Bino byogerwa minisita omubeezi ow'ebyempeeya n'okuteekerateekera eggwanga Evelyn Anite. Yebuviireku emmere ya Uganda okusingira erala ey'empeke okugeza ng'omutyere duuma okotaaku n'ebindi bidye nga bibolebwa ku butale obw'endawulo mu nsi za Afirika okotaaku ne kuliya wa Afirika olw'omutindo gwabyo okusereba. Buti olwaleero minisita Evelyn Anite ategeezezza nga gavumenti bwerwire ng'erafuuba n'okutereeza omutindo gw'emmere y'ensigo nga buti ebitongole bya gavumenti byonna byonna byakugula emmere ey'empeke okuva ku batunzi abo bonka abakakasibwa ekitongole ekirondoola omutindo gw'ebyamaguzi ekimanukibwa ng'ekya UNBS nti bye batunda bituukana n'omutindo. All public entities should procure grain and grain products from providers that are certified by Uganda National Bureau of Standards. Uganda grain and grain products form a major commodity traded within East African community and beyond. Isenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'ebyamaguzi mu iwanga Uganda ngono ni Engineer James Kasigwa alaze emitendera gye baidde okugoberera okugaba olukusa eri abatunzi okuguza ebitongole bya gavumenti emmere. One of the key requirements for anyone to be certified is you must have a TIN, you must be a registered company by URSB, and actually, Honourable Minister, this is going also to increase the tax base. Because as more people are enrolled on supplying government, the tax base also does what? Will increase. Ate Deborah Sara Asimwe okuva mu kitongole kya Uganda Warehouse Receipt System Authority asinziira eno yalaga obwetaavu obw'okwongera ku bungi obw'ebyagi okotaaku n'okwongera ku mutindo ogw'emmere era akoba nti beene baakugoberera iteeka erireeteibwa ku mmere ey'ensigo. Honourable, this government has invested in infrastructure. We have dams, we have the roads, we have the airports. But there is some crucial and sensitive infrastructure that is slowly, I want to give you the hope, it's slowly coming in position or in play. This is the storage infrastructure. Ssentebe w'abalimi b'emmere ey'ensigo mu Uganda ngono ni Mwanje Robert yebaziza gavumenti olw'enteekateeka ennungi etyo era yalaga nga kino bwe kidda n'okutereeza ebintu bingi
omuli n'ebyobulamu mu iwanga. It's not only from the trade approach, but the health. We are losing individuals, we are losing children. When we are growing up, children were not dying of these communicable diseases. But we are told that much of it is because of what we put in our bellies. So I can't thank you enough. UNBS, thank you so much. Onayongaireku nti era eno yandibanga n'engeri Uganda mweyinza okubita okwiza ebyamaguzi byayo ebyempeke ku katale kyokka ng'akunze abalimi bonna okwegandisa bakakasibwe olumeni kibawa omwagaanya okwetundira nga bwe benda. It's going to boost our trade, it's going to create jobs, it's going to create healthy beings, and healthy minds are healthy. Whatever you find, whatever you want, you have to start with healthy beings and healthy minds. Musa Chikuno, Baba TV, Makonde. Tweyanziza omusasi waife mu district ey'Ibanda eyo poliisi eri ku muyigo gwa nvubuka amanibwako Elia Alex ngono mutyamye wa ku kyalo Bufunda atemyeko mu kenkedewe amanibwako nga Catherine Mbabazi omukono oluvannyuma lw'okumuteebereza kabaire mu bwenzi n'omusaada owundi omusaka mugambi waife ebwoyiweyo kakuwa ebiwulawo. DPC wa Ibanda Atwesije Paulo bwabeire ku lukomo olw'essimu onakakaisa itemo lino ng'omuwala onamanikibwa nga Mbabazi omunnalwanda aweza egy'obukulu 23 kiboneka ng'oti yafunyemuku obutaikaanya n'abaire mukenkeddewe Alex. Bafunyemu obutaikizanga nka family akwabaire munywani we wenu Mbabazi Catherine abaije n'alibata nagenda mirimo yaye yeija ku matakinga yateeka mukono ya unfortunately ya mtomo mukono gwa kuhali but of course nka police twimukire muga Mbabazi twamutwara mu irwaro onakoba nti abebonaire kunagaibwe bamutegeezeza nga Alex ono bwe yagwirire mukenkeddewe Mbabazi ng'ali kujja ku mulimo yamukechula ku omukono era gwagwa wale yalumuka yeija ku matakinga yateeka mukono ya unfortunately ya mtomo mukono gwa kuhali. Mu kiseera kino poliisi eri kuyiga Alex atwalibwe mu kooti eigulu ekwomusango ogw'okugezaako okwita Mbabazi wabula nga bukyali mu irwaliro erya Ibanda yali okufunira obwidandabi. DPC alaze okunolwa olw'obutabanguko obujanga bweyongera mu maka ekintu ekiviirire ku n'abambi okwitagana olumemi abaana baasigala bweyitayo baba bamulekwa ekintu ekitambibaire kirungi. We condemn tusaasira muno sore ntuteerera muno abikola ekibairo kya Alex akozere kandi kiri kirungi n'olwakuba hariho obutaikizanga no mu family at least you share. Isa bya Ruhanga ngono n'omusawo mu kalwaliro ka Dr. Kasambe ategeezezza nga bwe babaire bali awo nga baleese omuntu atemeibwako omukono era ng'akoba nti wetwogerera bali mu bwaku mu idandaba bwa bwidandabe paka bwaidde okuwona. Tulina okuba tuleetera omulwire abeera ataki ekoze omulwire abeera n'okugamba atakugamba kandi weena abeera awiremu eshagama. Itwe ng'abasawo twakolako nagitu gona omulwire twamuresuscitatinga twamuteekaho amiizi twamutamu eshagama kandi twabazira gy'omukono omukono gwagabuta gw'okutereera. Makonde ku isatu akaire kanondi ja kubanga atemunange nkwerekereza nkugemye kasindwa asobola okuwa olusoga mu Makonde olwoni zena nja kubanga atendira nkuwa ekitundu kyaife ekyokusatu ate nga nekijja okubanga kisemberayo irala. Olusoga mu Makonde nga lukutuusibwaku Nile Special, a beer truly made of Uganda, unmatched in quality and unmatched in gold. One beer, 21 Mond Selection Quality Awards. The true Ugandan reward from the source. Galalani. Here we are again, staring at the end of what we made and who we are. Maybe the person that I am. The writings on the wall. There's nothing to say anymore, so I leave before I fall apart. Right back into your. Make a colourful start. Settle in. Let's cut. Mukagwa omugonzi nkwaniriza mukanomero kaife Alex Kasindwa Muteguya.
nga bulido ningirewo n'akanomero kaife ak'olusoga mu Makonde mungana akanomero nkawereze kumuna Makobo Senyonga Ramadan koba ati ye olusoga tava kuno anumirwa ino olulimi olusoga era musaada awomerwa buli uniwawulira ali lwogera awulira bwa mirembe tuli kulingirira mfananyo d'abasoga olwaleero nkuleetera enfaanane koba nti muugula vote nkodomali enkodomali kisolo kya munsiko ayo babale ebisolo ebiwugulavu kiba ku mwando kubanga niwe kitambula nga kiri jamberi kiringa mumbali kyoba kati yakyo kiwugulavu buli muntu muwugulavu bamugerangerania ku nkodomali mbende ino obusoga buni okuyisana n'amaani olusoga mu Makonde nga lukutuusibwaku Nile Special, a beer truly made of Uganda, unmatched in quality and unmatched in gold. One beer, 21 Mond Selection Quality Awards. The true Ugandan reward from the source. Galalani. Here we are again, staring at the end of what we made and who we are. Maybe the person that I am. The writing's on the wall. There's nothing to say anymore. So I leave before I fall apart, right back into your. Make a colourful start. Settle in. Let's cut. Enuni Baba TV obusoga bulaire. You want to travel to USA, Canada or Europe? Try Bantu Africa Travels for authentic visa consultation, processing, air ticketing and airport transportation. We also provide car rentals, safari arrangements, mountain gorilla tours and travel, hotel reservations and honeymoon to the Caribbean. We are located in Najonankumb opposite FDC office. For further information, visit www.bantusafaris.com. Bantu Africa Travels, unforgettable experience. Katubanjuli Julu Quality Properties and Real Estate Consultants abakuonya pressure y'okupangisa n'ofuuka landlord bakafulumu Real Estate bagula n'okutunda amataka basurveyinga amataka bakola property management bagobera ku byapa bakwasaganya financial services zonna eza buli kika basenda n'okutereza ettaka batunda n'ebizimbisibwa baliyetteka mu Nakifuma Estate ekiyunga bulijjo ekiyunga kibiribiri Kalagi Naggalama Kalagi Gwendidde Kalagi Bukoosa Kigaga Zone ekiyunga Nkongwe Estate ekiyunga Bukerere Estate Kijebijo Estate lutitagana nyumba eza buli kika mu bitundu byonna bakkiriza ne kibanja mpola bagatayo akasente akatini ne bakukkiriza n'okuzimba kasita mukanya basanga office zaabwe ekirika shopping center ne ku main office ekiyunga kumpi ne Vision for Africa ubu bufune ku simu 0700 MM6 403 oba 0788 753 278 Uganda fire! Endiba fire! Ababona fire! Bannange mwebale okuwagira Uganda Queens nga nambonezebwa okugulawo ebiryango gye mwebale kwambala langi zaffe n'emijozi gyaffe mu ssanyu muyiwawo omubiri wadde tuwangudde ne bwe tuba tukubiddwa eddiba kati nno Uganda Queens nga yeetegekera okwambalagana ne South Africa gattako ne Congo Busebutembo ono ate yo South Sudan yakwambalagana nayo mu October olwo baddiŋŋane ne South Africa ne Congo mu November ogwamu eki kuleeta fire anti awali obuwagizi bwammwe Uganda Queens tewali kigirema Uganda fire bikutuusiddwako MTN omwagizi wa Uganda Queens nambeemu nga tuli wamu tewali kitulema. Make a colourful start. Settle in. Let's colour.
katoliki kaoma abangene kakofi kaoma yakoze akapya ka pineapple vodka buli wamu okasana wonjolo mubende kakadi munywa bitusebo kasaze fotupoturo abejenje gyowateoyima ibanda kamwenge bishaka mara mushenyi lyatondesanga muteyo wakisa omukono mwebale kamulimbale wanyala Enoni Baba TV obusoga bulayire. Makonde ku isato ekitundu kyakusatu ndi kinama n'abalunzi b'enduki wansi w'ekibiina ekibayimba ki Uganda National Apiculture Development Organization bavire baladanira gavumenti ebayambeko ku balimi abakozesa eddagala erifuuyira ebirime nti lino lyabula beino eri omulimu gwabwe. Wabula minisita ow'abasigampiya Evelyn Anite yeyamye okubayamba nti kubanga akamala ku bantu abali mu mulimu guno kale tayinza kumala gabaleka nibafiirwa mpiya Davidityo. Minisita omubeezi ow'ensonga z'abamusigampiya Evelyn Anite eyigairewo omwoleso ogwabaayo endoki nga bano badagwiza saasirayo okulunda endoki nga gubaire wali kwa Kamwesi Gardens mu Kampala era ng'ono alambwira emidaala egy'endawulo. Bano booleisa ebintu eby'endawulo ebikozesebwa mu kulunda endoki okutaakuna ebyebiguvwamu kyokka nga beemuluguuniiza ku iddagala erikozesebwa mu kufuuwera ebirime okutaakuna okusaamyawo ebibira ng'ate mwe batoola akasente. Weekali omubisi kasakubanga mulungi anti waliwo osanga nga bafamazi abamu nga tebafulumiza bulungi naye olwokuba ffe twatrainingibwa bulungi kati omubisi gwe tufulumya tugenda mangu. Amyuka Issentebe w'ekibiina ekibagaita ekimanikibwa nga the Uganda National Apiculture Development Organization ngono ni Doreen Nasaasira ategeezezza nti omulimu guno gwetanirwa ina abantu bangi era bafunamu n'empiiya okusingira ddala ababali ku obulema nga kale benda gavumenti ebagemereku. And currently we employ 1.2 million people, yet it remains one of the least sectors in government. This is a call to action for increased support and investment in this vital. Isenkulu wa Uganda National Apiculture Development Organization ngono ni Dickson Bidio mu maisho ategeezezza nti babaire bakalina omukisa olw'akatala akakaaliwo nga buli kyebenda ni gavumenti okubayambaku bongere ku mutindo ku bintu bye bakola. Omulimo guno ogw'okulunda enjuki akatale weekali kati essaawa za leero omuntu yenna bw'oba onywa ekyokunywa kyonna nga tikirimu mubisi ekyo kiba kiringa kitali kyokunywa. Minisita omubeezi ow'abamusigampiya Evelyn Anite atenderezza omulimo bano gwe bakola kubanga guyamba ku abantu bangi eno okufuna ku kye bakola okutaakuna okwetoola mu bwavu. And basing on the challenge of financing, this is a real challenge, but we as government have to support them. The first support is going to come through the Agriculture Credit Fund that we have, that has to be able to be given to them, and more money has to be given to them because the Agriculture Credit Fund is at a lower price. Anite akobye nti ali kujja kugemagana ne Ministry y'ebyobulimi abantu bano basobola okuyambibwaku ku bintu eby'endawulo ebibasoomooza nerala ku bantu abakozesa eddagala okusaanyawo omulimo gwabwe. Because it's about packaging. You know, honey is the easiest. Once you have already done the processing and you've done the proper packaging, if you don't brand the product well, it's going to be very difficult. And then the waxes, because the ones that they're exporting more is the wax, and then they getting different products out of the honey is very, very important because everyone can get just the one without the value addition, the normal honey. But if they go into the different products, like they were, I was shocked for them to tell me that they're actually making one that can help with the reduction of CD4 count. Tenwa Isaac nakusakira emboozi eno ku lwa Baba TV Makonde.
Jakubanga nkuwa Musa Chikono gakuleetera olunaku olwaleero mu byemizano onakuleetera kampuni ensogozi ey'omwenge eya Nero Breweries ekola omwenge gw'okunwanga munono omuli ne Nero Special bavaayo bagabula abantu ab'ebusiki omwenge nga bano we baviirayo nga abasiki bonabona omwenge n'abasinga basibaku okusinziira ku Arnold Babeewo ng'ono ne wa Nero Breweries mu bitundu by'ebuvanduba ategeezizza nga buli musoga anaweranga mu masaza cup wakuvangawo ngembwa ajetangwa ku lw'esande lwetukubye enkone omupiira gwanyoka ku kisaawe kya Kisiki College e Namutumba nga Busiki yeeragako eri Anini Bulamoji era nga ye byaweera eddakiika 9 nga Busiki ewetwire Bulamoji egolo ndala ku kiiso kya Mbuzi. Mpira gutye gutambwire Busiki egolo ndala ate nga banaifa Bulamoji babala kiiso kya Mbuzi. Kyokka bano era bakoba nti Bugweri yebabisa bubino mu mupiira ogw'eigulawo aye bajesunze ng'ebakyaliire mbukwolo lwene lwe banamana lwaki ensuddu ebaamu amaadi. Tujagoba buli mupiira Bugweri mpegano niye tuizaku wano ndi bwakubateekateeka nti baidde nga beteeseteese nditujabagoberaga ne Busiki. Nifo tulina ekikopo wane e Busiki era tutuli kwenda kweswaza mateeka ekikopo tuli kwenda tukiwangule omupiira ogutali mulala. Abawagizi abambi ebuuyi eyo batukobye nti abasomboire okujja mu mupiira ogwo n'okwewuutira kukengeka Nero Special ku bbeeyi eya layisi. Nze tijje kuwagira mupiira aye bankobye ati Nero Special esiisaki bbeeyi n'omutwalo mulala n'enkumiditya aye njiro tukawalenga enkipa 3 mutwalo era ngunwire bulungi era nze ate Nero Special munebeewo kubanga etuyambye government yekairende musala aye nwire enkipa ditya 3 ku mutwalo gutya. Wabula ye Katuukiro wa Busiki akoba nti buli anabakyalira e Busiki tiwakutolawo kabonero naire kubanga ekikopo kino benda kisigale Busiki. Era nasuubiza Busoga nti nga ninze Katuukiro wa Busiki omupiira guno tujagugoba buli aliitwa ekiika emberi tujagoba buli mupiira Bugweri mpegano niye tuizaku wano ndi bwakubateekateeka nti baidde nga beteeseteese nditujabagoberaga ne Busiki. Ate Arnold Babeewo ku lwa Nero Breweries mu buvanduba bwa Uganda onaasoose kusiima obuwagizi obw'endawulo abasoga bwe balaga ebyokunwa byaibwe nga babyewuutira. Ndi musanhufu ino okuba nti abantu b'e Busoga muwagira ka Nero Special kaifwe era nga mukentanira ino era twena tuli walala nimwe. We shall continue supporting the Busoga and Masaza Cup. Chokono nga kayogera ababeire baloziza ku iddekende lya Nero Special bamuwunze buwunge bwa munwa era bamwebaza okubakolaku ng'endogere y'ennaku dino bwekoba. Era asiimye ino omukulu ono gwe batusindikire azira buzibu atukoze ku bulungi eri abantu be batuleetera nga balina itima aye omwami ono muvubuka munaife abaire pole kuba aidinti anwisa batamiivu bavwako aye akugema buli mumbeera aye munaabawuutaku bawayiya iddekende eriri mu Nero Special era nga bano bakulemberwa mu pimpo basiimye n'aba Nero Special. Nero Special eno tebeire timbi olw'ensonga embeera y'akabbeeyi ekendezizaamu ku akabbeeyi omwenge tugunwere ku bbeeyi layisi ate twasiimira irala twaba nga tuli ku Holland ate nga tuli ku Pulo buli kimu nga kirigagadde. Banaife banaba Nero Special n'abakutuusa ku butereevu entakedde amasaza ga Busoga wano ku TV y'obwakyabazinga bwa Busoga Baba TV okutaapu ni ku laadiyo ey'obwakyabazinga bwa Busoga 87.7 Baba FM. Musa Chikuno Baba TV Makonde. Baba TV Amakonde nkwebaziza munanga akaire kompeire wabula nendo okwidokiza nti ngena kuda omwezi 13
omwezi oguli kwida tujja kuba bukungu mu isaza lya baba erya bugabula bibi okubanga tumudagulizaako amatwikira ge gali kujja okubanga ga mukozi ge-10 twentona busoga yonayona n'abendeza busoga ebirungi tuweeyo tusobola okubanga tusanukira kuwalala ni baba nkondeza okusula obulungi agati